mukwano gwange mulungi kwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'abamami abakolamu. Bampita Sharita mazima wanvu nga nyongera okubuuzaako ne gamba oli otya banange kuliko omwaka gutambudde gutya. Programu eno ey'amami yakolamu ndiwo okubeera mukwano ng'ate ekuyambako okutuukiriza ebirooto byo omwaka 2021 okitegedde nolwekyo olina okubeera ng'ogiraba nnyo buli lwa mukaaga ssaawa zibeeremu mpaka 2 bw'obeera wasubiddwa n'olabira ku YouTube Sharita Show. Olunaku lwa leero tuzze wano eno okulaba omukyalo ono tuzze nga tumulaba nga musanyufu alabika bulungi naye batugamba oyo nomulaba kulabika bulungi omulaba kubeera musanyufu atobye alina wajja ayise mumutuleetereko tumulabeko ku programu ya mami eyakolamu mukyala mulungi nakwatako omukolo gwe yatutwala efooti ate nkyajjukirayo Mbale Kaigoro omwana w'efooti mpako yawe bakuwa akiki akiki kibeera kitegeeza ki? Akiki kingango oba kya buwangwa. Okay. Kati eteitondoza gye bakuwa oba kiraga nti kisiiza kwaba ndowooza kya buwangwa kiri awo. Kya buwangwa. Kati mama mbero bimanyi. Empako yawe akiki. Izo baba ndimpadde eriwa. Akiki era. Akiki kireka kirungi. Akiki era kiba kintu nga kirungi era. Nga gwe bw'oli. Banange gye baleko nnyabo. Kale banange nsanyusa okulaba nsanyusa okwaniriza wane wange. Ennyabo. Ewakanga walungi mwana gw'osula mu kalina. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Toyanjulireko nasemba kulaba ku mukolo gwo. Kituufu. Tolabika bulungi weekuumye ng'olabika bulungi. Neekuumye nga nalabika bulungi pasi nze saagala stress mu bulamu wange. Wazigoba? Nazigoba kyekituufu. Stress ozigoba otya? Stress ozigoba just kwewa emirembe ng'omuntu. Kati tosobola sanyusa buli omu mu nsi. Kituufu. Mulabanga byokukola oli tebimusanyusa kisagwe bikusanyusa ekikusanyusanga kwegamba osooka kufa ku ggwe. Sooka weefeeko then gw'ofuddeko oba ye takufuddeeko it is okay. Ky'oba onyirira. Ekituufu. Ennyabo ddamu mukwano otwanjulira amannya go. Amannya gange nze Atwaire Rosette. Atwaire Rosette. Basinga kumanya batyawo ezanaawo bakumanyi batya batera kuyita linnya ki? Ezana. Era nze sikyusa amannya kyekituufu. Badde wange yantuma Atwaire Rosette era genkozesa. Ng'okozesa erinnya Atwaire litegeeza ki? Atwaire kitegeeza oba akuwadde. Yakuwa. Amiina. Amiina. Rozi ng'okyusa mamotoka. Ekituufu. Nga weeyagala. Siwa kyamuka basobola kwegaana. Kituufu. Kwanze nawe ntuuka olinaga Madam Rose. Ngenda okwesanga nga tolina weeyagalira ng'omuntu olina okwekweka ennyo. Kubanga ng'oli boosi nga bakuyita madamu. Bambi. Osakanya ebintu byakwekubumiza nti oba ki oba ki. Nze natoba. Watoba? Nga tetunnatuuka kutoba. Ani akuzaala? Daddy wange. Bamuyita Bishop. Keith Balinda. Oli mwana wa Bishop? Okay. Atwala ludda wa? Atwala ekitundu kye Kyenjojo. Kyenjojo district. Atwala ekitundu kye Kaigoro. Mitoma. Butiti. Kale ng'ovasi yababeere wanene almost Kyenjojo yonna. Tutwale nti diocese y'Ekyenjojo. Yonna yiye. Ate mami? Era bw'ofumbirwa pasita nawe obeera pasita. Kwanza nze nakulanga manyi mami wange pasita. Olaba yasookawo olumu dadi nga dadi bw'aba taliwo mami yakikwasaganya. Abeera mu kyaki n'abuulira kati ekyo kyemmanyi. Kituufu. Mama ye baali bamuyitaani? Mama ye bamuyitaani? Mama wange bamuyita Victor Kabagaya. Bonna bifuuti. Bana bifuuti mubeera balungi. Ennyabo. Wasomera wa Nasare? Nasare nagisomera ewaffe Mbale. Bagita Makereti. Kale bagita Makerere Nasare School. Nasomera. Bakutwalayo ku myaka emeka?
sijjukira bulungi naye kimmanyi natandikira ku myaka ng'ena. Wali oyagala ogenda ku ssomero? Tosobola byagalira. Kubewaka obaayo emmere oyagala genda ku ssomero. Ng'olowooza tewaliyo mmere? Eby'essomero obimanyi kibooko bitimbe wozuuka ku makya. Naye olina osoma. Primary n'ogenda wa? Muri yennyini essomero waliwo nursery and primary. Okay. Teacher ki gw'osinga okujjukirawo mu primary? Teacher oli yali akuba. Teacher Bali ani? bamuyita kali yalina kojja wange. Kyokka nakubanga. Bali bamuyita Kasigazi Peter. Yali asomesa ki? Yali asomesa ki? Mathematics and English. Kyokka nga yasomesa subject zonna enzito. Naye ng'akuba. Yakuba nnyo. Oze yakubiranga ki? Okay, yankubiranga kujja leeti. Eki watuukanga leeti? Lwaki? Mami nina okufumba caayi ne munywa. Nina kagenda ku ssomero. Nga bweba tonywedde caayi? Era mba njagala caayi oyo. Alina omufumba mala omunywa. Ngwe yali last born. Ate nze nali second last born. Kale omusitu yatuzaala bw'ati mwaka gumu ku ebiri. Kati ne bango bandi last born nga ndi awo. Ng'oli awo mukwano. Kate secondary wagenda luddawa? Secondary nagisomera Kampala. Nga wajja mangu e Kampala ni yakuleeta e Kampala? Nze nayangu okujja e Kampala kuba brother wange bamuyita Vincent yandeeta e Kampala. Era bwe nasomera secondary kale ne primary endala nagisomerako e Kampala. Yakubiri navaayo nga ndi P4. Nasomera e Kampala bamuyita Back to God Nasar Gundi primary. Then ngenda mu secondary bagiyita Global Skills Nankulabye. Kale primary nagisomera mu masomero ng'abiri. Nasomerako Old Kampala. Oli oji wa Old Kampala? Aba Old Kampala bangi. Nengenda mu secondary awo ku Global. Secondary wagimalako paka senior 6? Kyekyagala. Nayagala nnyo okukola. Okay. Katuyingirawo okukola nga tetunagenda kukola. Secondary yali etya? Tewaliwo bakusumbuwasumbuwa? Baaliwo era tosobola olwawo kwanze nakulanga ndi mugimu. Ndabika bulungi. Nkulaba. Ate nga njagala nnyo ssente, njagala nnyo okukola. Nkitegeera. Nviiramu awo. Waviiramu awo kirasi ki? Awo nebidduka mugamba nedda ngenze kukola. Nkitegeera. Ki ekyakusikiriza okutandika okukola? Ekyakusikiriza okutandika okukola nayagalanga nnyo okulabirira mami wange oba famire yange. Ate nayagalanga nnyo ssente. Kuna bwange bayagalanga nnyo ssente. Mbeera ku ssomero nga mbeere ne ssente ngazimala enviiri bagamba sala zino nze ensala zenjagala. Nkitegeera. Kati awo nemanga njagala ssente. Bateecha tebawuliranga bubi nga bagambye musale marine gwo ng'osala ndala. Era bankubako nekibooko kubanga nayo kyako enviiri nsekamu ebizigo ne zeebaka kuli ku mutwe. Nga bagenda ozisaleko ne bagamba zijja zisala. Olina ozisala kuba ge mateeka. Naye kati lwaki wali okoze ezo ng'ate etteeka lyaliwo? Ndowooza ddala lya ssomero. I know. Emyaka gye baamu eddalo lingi. Ogenze n'ogamba nti no nti otobye. Obadde otegeeza ki n'ekigambo ekyo ekyokutoba? Okutoba nti bwe nagaanira okusoma natandika okukola. Kati bw'oyingirira life ey'okukola obanga akuze kituufu bakuggyako obuvunaanyizibwa nga tebakulabirira. Olina okwerabirira okutwalanga omuntu omukulu ng'ate oli muto. Ate nga bebakulangira ndaba wagaana n'osoma. Genda okole. Kati obeera ku lulwo. Bakabanga omukazi omukulu ng'ate oli mwana muto wagaana osoma ng'ate banyiivu. Naye kati lwaki wagaana osoma? Toddawo nekikulumamuko mu kaseera kano? Seriously?
naddayo n'ensoma ate. Okay, ekyo kirungi. Kuba naddayo n'ensoma adult education e Makerere. Adult education. Naddayo n'ensoma. Okusoma kwo nali njagala osoma ne ssente nzeetaaga. Ate nze kenyine neesomesa. Kati kugamba bw'oba okola n'ensoma bwe mbuukayo bwenti. Awo nenfuniramu n'olubuto nensooka mbiwomuzaako naye era ngenda kuddayo soma next year. Kwegamba olinga atugamba nti bwe wakola ensobi eri ey'okulekerawo okusoma ate mu bukulu nekikuluma n'osalawo n'oddayo ki ekyakuleetera kyolaba nti kyewamisinga olw'obutamala ku kusoma ate ekyakuleetera okuddayo ekyakulumiriza n'ogamba naye mu butuufu nali neetaaga okusoma leka nzireyo? Kale ekyandizira okudda nze simanyi naye kale nalaba waliwo ekimbulako. Waliwo ekibulako. Okusoma nkwetaaga. Kuba nafunako emikisa mingi nga tegyetaaga basomi. Ndaba nga ate njifiirwa lwa kusoma. Ngamba wayikanzireyo nsome. Ekyo nno abaana beetaaga okiwulira. Nenzirayo neneesomesa ku ssente ate ezange. Kwegamba abaana obakubiriza basome bamaleko. Basome bamaleko. Oba tofunye chance osobola okuddayo n'osoma adult education. Alanga akuwadde ssente. Ddayo ne weesomesa. Tutandise wali eri okutoba. Olwo watandika okutoba awo mu senior 3. Mulimu ki gwe watandika okukola? Nalina mukwano gwange. Twali twefaanana nga twagala ssente. Kati mukwano gwange oyo n'angamba omanyi kye tuba tukola? Tugende pangisa edduuka tugule ebintu nga bwe tutunda. Ku mukwalisa ero capital mwamugjawa? Kale twamugja ekituufu kyente. Dadi wange yampayo school fees. Nagamba zino zibadde za fees. Yampa school fees. Nenimba ne brother wange tebanaba kumpa school fees. Bamala osimpa. Bye. Ngenda omukwalise. Nze nyingidde kibuga. Ate ne mukwano wange alina ku ssente. Nabo balina ssente. N'aleetayo ssente. Kale ebintu byonna nti ebirimu omukisa. Olabira awo nga buli kyokwatako nga kitambula. Bizinesi yo gye mwasooka okukola? Yali yangatto. Netupangisa. Kati edduuka ffe netupangisa ku luggi nga oteeka akati kaffe. Mwembi? Emikono gy'abawala nga si myangu temwevumaavuma mukaawo. Temwafunamu gw'okukyankalana lwa ssente? Kale seriously sina chance eyo ala teyagimpa. Sina kale omukisa sigwina ogukuyomba ne bakyala bannange. Oli muntu ekitegeeza oli muntu mulungi. Kuba ensobi njimanya ng'ensobi. Ekituufu kimanya nti kino kituufu. Naye kyendaba nti kino bwe nakiyumba tekigenda kyuka nkyesonyiwa. Ate omuntu wakulaba alabira ddala omuntu alina eddalu naye ate oli mukakamu. Sina ddalu. Kuba nze manyi ekirungi manyi n'ekibi. Kwegamba omanyi ekikyamu n'ekituufu. Kati n'olondawo okukola ekituufu. Nze nakolanga amazima nti twali fembi mu ngatto bwe mba manyi n'engatto yange naye aba akimanyi eno yiye. Then muri kasitoma baba aguze ezize. It is okay. Bw'aba amanyi sina ssente z'atunze then ngampayo ku ssente pata transport go home. Kituufu. Ngashukkaanya go gemazima. Mu dduuka mu ngatto wamalayo bbanga ki? Nabateero. Namalayo ng'omwaka. Kati mu mwaka omwo nga kale seriously nali ngenda mu December mu season. Kati aba mu season we tulina okukolera ssente. Nannyini edduuka n'atunda edduuka. Yawulira bubi ng'alaba mugenda kukola. Ntwaliza waka engati nda ne zifuuka nkoloosi ne zoonooneka. Ate nga tulina kyakola alitunzi. Then n'alikuza naye agambye sibeetaaga. Tetwakola nnyo naye nga twafunanga bye tufunye. Mwayiriba. Era twali tuyirira kuba wali engatto n'oddayo n'ononeeri. Nkitegeera. Otunze oluusi kasitoma temutuuse. Omugamba kankuleetere mu sitoo naye nga teri sitoo. Akola trust odda mu dduuka ly'omwana mugamba sooka ompe engatto eyo oluusi oleseeyo okuba salina na ssimu obutuufu. Just to trust mugamba kanzigye mpe engatto.
olwo customer mugambye ngenze mu store kumbe egonze wa mu dduuka eri omulala nga mpaayo wetwasobolanga engatto life bwetyo bweri wansi eyo obulamu butyo buli ngobutyo bwe buli naye obulamu gwena obufuula easy yes bwolaba nti buli hard tambulira ku life eyinini entoolo kabwoba tosobola kikola tosobola kumalako kati olwo nga muva mu ngatto ngoddawa olwo otandise okuyiiya obwongo kati kino kiganye edduuka balitunze kyekiddako kale ekyansi gye nalina nti nakolanga emikwano egy'abakyala abakulu ate baaliyo bafensi bange jukira ne metronwe yali mukyala mukulukulu kituufu kati waliwo omukyala omutama Madoola naŋŋamba ngende mu Owino Rozi wakolako mu Owino Owino nga takufaanana onyirira nnyo ng'ate mbeerayo nnyo ate ndina muto nkitegeera enyingira Owino nefuna omudaala gwali gwaki ogwo n'esaawa zino omudaala wange gyeguli kuba natuuka nengugulira ddala kisegezo olina omudaala gwo mu Owino gwali gwaki omudaala gwali gwa sikaati olwo sikaati zino olwogwe bwe bajja e Nairobi basalamu sikaati nga babitwala eyo engulu eyo Sudaani awo nayigira n'okutunga fashion and design byonna nembiyigirawo obimanyi kale banaye tebikufaanana ku ngeri gy'onyiriramu tebikufaanana kati lwaki wayiga okutunga nga tewali otunda sikaati nati kati okutunga rememba nanyini byalaani oluusi nga bijjudde ate nga nina kasitoma gwe nina okuwa engoye ezo kati omutima ne buŋŋamba naye kwanza obwongo bwange tebwatuulako bwali kutambula nkuwulira n'engeri gy'oddamu ebibuuzo oli mukyala mugezi lwaki siiga okutunga lwaki siiga okukomola neneekolera sikaati eno bwe naafunayo ku busente ngula ekyalaani gyetunge era kyenakola mpulira kati awo nemba nga nfulumya engoye zange bulungi kasoma bampadde order nkolako zenkozeeko nemba ine ku byala era ne bankolerako era omudaala gwe gwanyamba nnyo okulaakulana kuba natuuka era nengugula wali mugumiikiriza sente walinga tozirya nga tolyako ekituufu kiri okukuuma sente nze simanyi obwongo bwange ala yali amaze okublessing oba nafuna akabokisi nga sente zenkuba olunaku nga nzisuula mu kabokisi kanatuukanga okukaasa nzijjamu sente oluusi zijjamu na miliyoni 3 nzirayo buzisuubula olwo ng'okaasa wayiseewo bbanga ki ng'engoye ziweddewo nga ziweddewo ntakusuubula nga nkaasa nga mbala sente ezirimu nga ntumye Nairobi ng'otumye Nairobi eri ng'oddayo ku mudaala omudaala gwe wagugula sente mmeka nagula miliyoni zaali 4 wamalayo bbanga ki mu Owino nalwayokko obulamu bwali butya mu Owino eyo mbeera ki ezaalingayo ezasika okunyigiriza nze kale sinza gamba nti waliyo embeera eyanyigiriza kubanga manyi Owino bayompitewo nange kyenkola oli bwakusindika nawe omusindika ng'oyitawo asinga amaanyi yatuuka gy'alaga kati oluusi ffe twakeranga nnyo 12 nga tutuuse mu tawuni otuula ku mudaala gwe batotambula ofuluma saawa emu emmere ekusanga awo kati ate mmere yalinga ya mmeka yo 253 nga bakuleetera mu kadiishi n'olukumi era gyeri kasitoma olwo kitegeeza bakasitoma naye wayimbanga kale amasikaati kati ffe twalinanga orders olwo abantu abavanga ejjinja batuukanga 12 oba 10 oluusi baasulanga mu Kampala batuukanga 12 saawa emu bajja papasiri nti bazegula sikaati nze nali siyimba kuba nabeeranga ku mudaala nga ntudde naye nga bayimba wabalabanga era gyebali kati lwaki babeeranga bayimba nanti kati olaba bayimba engoye beebano abendi boota
naye kati bano abatudde ku midaala simanya amazu akedde ku makya alonzeemu engoye zazitadde ku midaala yabatayina yaba tayagala bakasitoma waliwo bagenda mu bulega aba akimanya dda mu bulega mpozi bwaba ayita ng'omugamba kasitoma jangu naye nga si biyimba nga kasitoma jangu olabe zino jangu olabe ne mulaba kanu waliwo ne kanu nkitegeera mu wino ng'ovaayo wadde kale omudaala gukyaliyo nakati gukyayingiza ssente owino nagirwamu nnyo wagirwamu kuba nakolerayo emikwano mingi neefunawo neddiru endala ate yali ddiru ki ya butunda ne bangamba kati tudde mu butunda aliwo obutunda bano babujjawa Eldoret Kenya nga nina brother wange amuyita Beckham nangamba Rose tugende tulumbe Kenya tugende eno bizinesi yali tefuna olyokodde mu butunda kiki besaabeera ku mulimu gumu wano nga wakola nenfuna n'omukozi n'abeerawo ngende Nairobi olwo yingidde mu butunda obutunda wagenda na ssente mmeka za Uganda kati buli ensawo yokuna yali egula mitwalo 15 ali nkozesa nakulanga ensawo 3 walina ssente Rose olina ssente nze simanyi naye Katonda yampanga ssente yes kuba sayina buvunaanyizibwa kujjako okubaako gati notuuka Eldoret nalaba omusiri gw'obutunda n'ogulamuza bonna n'obugula nafunayo abakozi ne babukunogera bulungi ne babupaakinga kati mu Uganda temwali butunda bwalimu naye nti yangamba buli Eldoret kati bye Kampala nga simanyi nga tobimanyi ate Eldoret erina obutunda obulungi nawe wali bulungi nga bunyirira bane bakasitoma era baali bawulino Kampala ono Uganda ono Kenya naye taganda b'engeri gye mubwawulamu kati ekintu bw'okibeeramu okiyiga yes oba ng'okasaamu mu makkati kati nze natundanga nsawo ese ensawo oli atigula nnamba n'engeri gyabukola musimanyi 10,2 obutunda bwakutambulira butya si bubi kuba mpozi nga bundusiza okuyita ku booda esombowa nnyo booda oluusi kasitoma waliwo muluka ekusoose mu katale otuuse leeti ate bwe busulamu buvunda memba sayina nnyo sitowa nti nawe butereka kuba asoose mu katale yasooka okutunda oba amaze ogula tumiza ogatunda nkya nawa busibu kuvunzeeko challenge gyenafunamu mpulira olwo obutunda okyabulimu ne kaakati no wabumalamu bbanga ki nabumalamu myezi nga 8 oba 6 naye nga bwakutambulira abantu kuba nakyusanga bizinesi ku bizinesi lwaki wakyusanga nze nayagalanga nnyo ekintu oli wangamba nti wali ssente nnyingiko nzinda nsobola kubeera ati ekintu kino kireeta 1,000 ate awava 2,000 nkitegeera Rose weebale kola mu kaseera kano mukandala ba Delta TV tumaze ekitundu kyaffe ekisooka oba tugenda kubanga tugenda ku mulango bwe tukomawo ate mu kitundu ekyokubiri omukyala Rose agenda kubeera nga yongera otumalirayo emboozi ye bannanga bantu balaba kunyirira naye batobye kale numunange nawe ng'omukazi okulaba nti okola nnyo osobola okufuuka mami eyakolamu nga mukyala Rose kuva mu ngatto kudda mu wino kutunga kyalaani butunda naye akyaliwo era ali mu bulamu obulungi obweyagaza agenda kutubulira engeri gyakikozeemu tuva ku Delta TV kyalaba programu ya mami eyakolamu Sharitas by the World gyerinnyo erina gowns changing dresses gomeses n'okusomesa abaana enviri omukolo gwo gwonna tugutegeka mu lunaku lumu katugende mu mulango tovaawo tukwagala nnyo tukyagenda maaso n'omukyala wenzarwa ye 40